Zambali teyetaaga na kugenda kwogera ku bintu byonna wali Zambali yayita kaweweevu. Zambali erinnya liryamununula. Zambali yali mu suuti ze nga bali abaana babonaabona bakola ki. Kakati waliwo ekintu ky'olina okukola. Nze nenzijja ewuwo nendaba ng'oli mu kuyomba mu kika kyammwe nze gwe bayingizza jjo gw'oba oyogeza bulumi. Bano bafuutu soja ababaddeyo ebbanga n'ebbanga kati bazambale tebalina kibafuti. Zambale talina na kwogera. In fact Zambale nyala omunzirize wiiki 3 abantu babonye. Mwayombyemu ne Zambale? Si kuyombamu. Gundi goza gundi nakugamba bano ku Kyagulanyi yanoonya akalulu akanoonyeza mu bugubi akanoonyeza mu mbeera etaliimu gw'ofuutusa eri mu kooti zo n'enkofiira zo olangiridde. Obulumi bw'abantu muleke buzanyiramu nnyo. Naye nga akatutte omanyi kyakolanga mu kampeyini kutuula butuuzi kuwa ssente bantu. Kutuula butuuzi n'agamba n'asomesa ku lubaawo. Simanyi progidi again. Simanyi omusajja Kyagulanyi n'anoonya akalulu n'akogga n'akola ki. Aba ali awo nga oli ataakanoonya. Waliwo ne gubaawo obululu simanyi emiliyoni mmeka. Ne bamubuuza zaze. Naye nga teyakanoonya. Kati obulumi temumutunuuliranga mu butunuulire sayidi zonna. Kati Bazambale babadde mu suuti zaabwe akolera mu AC. Otegede Zambale talina nakwo. In fact abantu abamu bayamba ne bawa Nuupu ne bawa Kaali. Naye ekigendererwa kyona omusajja kyadakima mu parliament nagala ne batandimpadde musaala. Abo bwe bagenda otunda eggwanga Uganda. Nenda nakyo yagambye bila yagambye nze ekitoto kyange ebadde parliament niyo omusaala nawe bandigunyimye. Kati kankubuulire era nakyo bagenda okukola ekituufu mu parliament. Nakyo kankikubuulire parliament era oli abatagala y'omusaala nga ye amagezi ge agenda kugeyambisa. Akole ki? Agende ebweru adobonkanye. Adindako agende ebweru arobinge. Barobinge emitwalo 27 egya dola bazise ne mekoba njogedde nnyingi. Najja n'azimbako eddwaliro n'afissa ekinana. Omutwalo gumu. Mutwalo gumu bya milioni 3.5. Ng'ambe emitwalo 27. 27 aba close to 2 billion. Parliament abamu banyenyambisa egundi eyo. Tovola bakayemba solo ayenjedde buli wamu. Atokira kwengera atambudde nga lobinga. Atambudde buli wamu. Ate ne bya parliament byamusanga atambula kubanga. Naye nga singa kati. Omuscout atambula n'ensi wa parliament zatatuukamu. Singa kati. Kayemba atambudde. Ndogena kuba kayemba ndi wano. Ababaka ba parliament wali abeyambisa ekifo ekyo. Yes. Wakati mu kugezaako okulwanyisa obulyake n'obukenuzi n'okumalawo enguzi mu ggwanga omuntu ayogera ati natunda ebyange byonna nteekemu kalulu lwaki takwatibwa na bukwatibwa. Oyagala akwatibwe atazizza gwaki. Monetization of politics ewaffe wano musango n'otunda ebibyo byonna ng'oli mu kusiga mu ssente. So poliisi emunoonye. Nti mukulu watunda buli kimu mu kwogera kwagamba nti omulimu gwange ne basandifunyadde 10 nga ndi mu parliament. Netundako ebyange byonna okuwalioze kuweereza walioze kunyaga bannayuganda. Tuli ku The Truth Media ngenda kulisaayo bonna ababadde mu kuziika ew'omukulu Misa Kisemakula olunaku lwajjo bayita ebuwaate. Yes, gye twabadde abantu bangi bamuziikiddeko bambi Mickey Wine twabadde naye Yasin twabadde naye promoter Yasin promoter twabadde naye twabadde ne Sam Mananka, Sam Mugagga, twabadde ne John, manager John wa Bobi Wine twabadde naye twabadde ne Farouk Sekakozi Nambe mu Duncan twatudde mu kawo ne tukuba munno ne kulwali no olwaddala. Olwali muwagazaaki. Mwade ne minake mwagazaaki. Kakati. Mwade mugeze kuba lwali. Ate ne wede wanyasinga odduleta. Papa Misa kyenyindo da yasinga okuleeta olwali. Ngata lwagazaaki. Yasanyuse. Kuba omugenzi yabadde asula yatukutte ku mukono n'atugala tugenda tambuza bigere paka ku bijja. Ne tutambula naye n'atuyisa mu ppanya ne tugwa ne tumala okuziika ne twambuka wano ewaabwe. So bambi ngenda bakulisaayo bonna bamulaze omuntu. Nalabye abantu bangi bemmanya ab'enjawulo. Mukunja twabadde naye
embozi nekwajja mu kaawo katini ekintu ekitambula bulungi nnyo so ngenda bakutamuna n'abadde mu kuziika wa Papa Misa Kisemakula bambi omu ku bataata be yagukoze so sorry Katonda yagabera yajjako si bwe kiri naye nga tuli kusula motors wano we tutula tukola lunaku lwa kusatu nale tukoze lwakuna lwa nsonga uncertainties happening on a daily oyinza okuplaninga Katonda na planninga otherwise mulimu enkuba mulimu okufiirwa mulimu ebintu bingi so tuli kusula motors nabagamba wano we tutukano kiba motoka zokka tutunda motoka cars motoka we tubeera nga tuli mu kukola era nga bwe kiri ndi n'omukulu mawa nyolamu balamusiza nnyo mwenna abantu abaffe Tulos Media nga bulijjo amannya Mawa Haruna eyewaayo okubabuulira ebyo ebituufu ebitali byakuwaaniriza ebitali byakukyamuukiriza saagala nkyamuukirize batulaba saagala nkyamuukirize bantu bange beebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mungoberera munaddala bankubira amasimu ne muŋŋamba bw'olabanga omulamu nga gulimu bino togwetabangamu mulamu egirimu ebintu ebitagasa nnyo ggwanga bireke banne mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mumpabula mu kintu ekyo nsiima nnyo nsiimira ddala nammwe ababeera mu komenti ne muvuma ne muwemula ne mukola ki nammwe sinza banenya kubanga nammwe ekyo Katonda kyabawa ate era tasinza kikola ki sinza kukibajjako kubanga ekyo ekitone buli omu Katonda alina ekitone kyamuwa waliwo mungu bawe ekyobwogezi waliwo bawe ekyokulimbalimba waliwo bawe ekyokukyamuukiriza ate wabaawo Katonda nga yamuwa ekitone ekyokufumiitiriza n'alaba kyagenda okukola oba kyagenda okwogera ekyo kituufu so mwebale nnyo mwebale ddala obanga mutugoberera njala okukulisaayo oba okwebaza abantu bwenna ababadde wa Papa Misa Kisemakula timwebale kumuziikirako musajja oyo Papa Misa Kisemakula musajja ndowooza mu indasitule eno ye muntu yekka gw'olaba nti akyeyisa bulungi nnyo n'abalala beeyisa bulungi ne Misa akyabasingako kubanga emikolo gyonna kakube kuziika kakube kusabira bantu kakube kugatta bantu abaawukanye okubuulirira Misa akyagezaako nnyo okulaba nti agatta abantu bonna nti atuukira ddala mu kiri kye bamuyita aba abaana be kye bamuyita ekya Papa Misa Kisemakula so kyasobodde kubaayo olw'embeera y'emirimu olumu egiteebereka oluusi egigwawo naye nga nabadde wamu ne Misa Kisemakula mu mutima kubanga Misa kyoyo alina ekigambo kyeyatubuulira nga twakatandika emboozi mukati atugamba bannange omulimu guno gumukola mulungi nnyo era mugende mu maaso naye mufube okubanga muleeta amazima agatakosa ekyo no yakimbuulira era ekigambo kya Misa kyekyo nkitambulirako nnyo okuleeta amazima agatagenda kukosa muntu okwogera ekyo ekituufu kyendaba nti bwe nandikyogedde amazima nga ganaabaamu okukosa olumu ngaleka naye nga bigambo bya Misa Kisemakula bye yatubuulira nga twakagulawo channel zaffe z'emboozi mukati nga twakatandika okwogera ebintu bino bategeeza nti ndi kusula moto era wooli gumamu ng'oli kusula moto tukkoyo tambuza ebigere nina akamotoka kenjagala okukuleetera wano kusula moto we tubaawo tuba twogera lulimi lwa bya ntambula ntambula si ya ggaali wabula entambula ya motoka etokota yokubamu ekisumuluzo nebba serefu n'ogenda so tuli kusula moto mugule motoka kusula moto okawo ogenda okufuna emmotoka obeere n'emirembe ojja gula emmotoka awantu awalala emirembe gikuggweko ate emirembe kikulu naye wasula moto bw'ogulawo emmotoka oba n'emirembe miyitirivu okubanja babanja mu mbeera eyaddala bakuyisanga munnayuganda abantu mugula emmotoka mu bifo ebimu oba mu bibanda ebimu ne batuuka okukubanja oli n'agamba nti sente zange oba zikubuze komyawo emmotoka tugitunde nze njijjeko ezange gwe naawe otwale zisigadde bw'otuuka emmotoka n'agamba mulimu zange zokka ezizo tezikyalimu ogenda olaba nga emutuufu wagula emmotoka naye ng'ate ofiiriddwa ogivuzeemu emyezi 2 bagikuggyeeko bakusise naye wasula moto tebiriyo so moto baba akubanja katugeze emmotoka ogisasuddeko miliyoni 15 ya miliyoni 2 ne wasigalawo 5 ne mugamba nti mu bbanga bweri tingenda kuba nzireesi bwe zigaanamu
wasula moto mutuula oba n'omukisa okukwesa n'ogamba Haji esente ziganyeemu n'ennyongeramu ki akadde osula moto akikola akadde ako era singa katuuka n'omugamba Haji nalina okuwa $5,000,000 naye ninawo 2 kankuwe 2 zino ate onyongeremu okole ki ompa obudde ebyo byonna asula moto abikkiriza naye abalala bw'ogula emmotoka awantu kasawo gange nabuze omwezi 25 olina okumpa sente zange bwe zibula bwe pa akeera nkya ng'atandika kuleeta babulooka nga basika mmotoka ng'ekigendererwa kwe kuddira sente zo ze wagula zife ye ng'addamu ng'agitunda nga gw'oddayo ku zero ng'oddayo ku bigere n'essente zennyini z'ovuzeeko ziba ziweddeyo ewasula moto bw'ogulawo emmotoka n'owulira nga wandyetaaza okyuseemu tugambe wagula emmotoka ya $15,000,000 ne kati olinnyeemu kiraasi n'ogamba njagala ya $2,000,000 kawundo n'ogisongamu ojja buziwasula moto ng'okomyawo eyo gye wagula ng'oyongerako akasente ng'ate akuwa eri gy'oba owuya nti kakati tugamba sula moto asooka okujja ku siteepu ey'emmotoka $1,700,000 n'akutuusa mu $15,000 n'akutuusa mu $2,000 n'akutwala mpaka mu mmotoka ya $800,000 singa oba okolaganye naye ng'era oguze wano ewasula moto naye abalala mugula emmotoka ne mudda ku bigere kutuula ate mu wiiki bakusanga otambuza bigere bakubuuza owaye kiki waliwo omukwano gwange yatigwako naye naye asula musajja mulungi yamugamba olabika olemereddwa naye ngeri gy'oli muvuuka nga weeyiya ka YouTube channel ko kakolaakolayo n'amugamba jangu nkosi guddize sente yamuddiza sente togenda eri gye bagenda kukuguza mmotoka ate mu wiiki 2 tukubuze emmotoka eriwanga buli wetukubuuza okaaba bukaabi kitegeeza eri baba ate era ne bwoba muvubuka mu muto wadde okyalina amaanyi nti osobola okutambula tewali nsonga lwaki togula mmotoka naye gwe n'olowooza mbu olwokuba wagula akakofiira weebikira omusana ebyemmotoka n'obivaako mmotoka ne bwoba muvubuka muto tokuuta kigere olwokuba wagula obukofiira bungi ojja kukateekako ng'osiriikira genda mu maaso kati enkuba bwekuba enkuba wejja akakofiira kagasizaawa ne mu mmotoka okibuuza ani ekyo kibuuza ani kaakati mukulu mawa nkugamba ebigambo bino 3 ku 4 mawa nkugamba ebigambo bino 3 ku 4 mva ku nkofiira zange zifeeko zinawewa nkofiira zo zitaasa omusana bw'okolera bw'oti nze mba enkuba wejja genda agula emmotoka kusamutu towesigula nkofiira balala giteeka ku kigere akole Serengete kaakati tutandikire awo gwe njagala tutandikire wawano ozijokedde bulungi flat nzikiriza leero nzikiriza beera dayasono kyali wange nno tubeera netuwayawayaamu gwe mawa olunaku president lwe yabadde e Masaka lwabadde lwajjo kwosa jjo president yabadde e Masaka nga agamba yabadde agenzeyo ngambega agamba ebintu by'e Masaka ebimu tabitegeera ebintu bingi bikola tabitegeera wabula n'abagamba eyentuula tulaje babera mu parliament kwogera bitagatta parliament mutuula biki buli lunaku parliament yetagira bamu mugaso agamba mubeere eyo kutuula buli kanaku kwogera bintu bitagatta alabira ddala nga parliament eno tagirinaamu bwesigwa yadde omugaso no tali interested mu yo kasubire video wagirabye ng'ayogera eri e Masaka oyagambidde mbu yeetalaba mugaso gwa parliament nababuuza n'abagamba edda parliament yatulanga buli lunaku mwe mutula buli lunaku muteesa ki President Museveni tukkirize tugaane alabika atuuse mu mbeera neyeekyawa ye bwekyayi anti president bw'owulira ebigambo byayogera abayeneremu babali kye bakikola abasinga obungi babeera eyo simanyi bye bakola babeera mu parliament
standing up, sitting down, Mr. Speaker, bakola ng'ebyo byakatemba. Point of order, point of order. Wiki yona bali eyo. Eda parliament teyatulanga buli lunaku. Bano abantu bebakireta. Nembaleka parliament yatulanga ennaku ntono ne badda mu byalo. Naye kati parliament ya buli lunaku obukiiko simanyi. Nze ndaba bukripu bwe bungi. Ovoleya wangu. Omanyize president nabagamba nti mugoberera. Teriyo muntu gwe sigoberera nsobole okwogera ebintu ku president nga bituufu nga siwayo. Ate ng'obyekanyiza. Ate mbyekanyiza. Yes. President nno gwekyo nga kikyali awo waliwo kyeyayogedde. Oba kibadde kikadde oba kibadde kipya naye era kitambula. Ng'agamba abannaddiini. Kipya. Tabalaba mugaso. Bw'alaba ngoye enjereere. Alaba yes. Bw'alaba ngoye. Mu kusooka ekikadde kyali nti yali abagamba alina n'omusumba ewawe ukajukira kubala kuliko omusumba. Kati kino ekyoku bano kyekyo kipya. Kakati yabasabudde. N'agamba ye bw'atunda aba president. I mean abanaddiini. Tabalaba wabula alaba ngoye. Bambala nnyingi binene bibabika. Mbuye tabalabawo. Kati babikendeza. Okutegeera. Kituufu kyogana kirabye. Naye kye ngamba ababatavoola. N'agamba okutegeera okukola ki ne president simanyi lwaki atuuse. Okuvoola. Kutandika abantu obavoola bw'atyo naddala bannaddiini. Nga ye nnyini ayimanyi nti bannaddiini abo bantu bayambye nnyo okuyigiriza abantu eddiini okubali ow'emyoyo. Kale mulimu abayaaye. Mulimu si bayaaye naye mulimu abakola ebintu ndowooza nga tebandibikoze nga bannaddiini. Anti bye bayite ebyekiyaaye. Tubalaba naye nze ndowooza president yandibadde akkiriza nti bannaddiini bo balina omugaso mu kushepinga. Era awo baba bawabye ndowooza n'abatereeza butereeza. Kubanga omunaddiini olina ekintu kimu kyokola n'ogamba naye eddiini nga ye president n'amanya nti bannaddiini kubanga bugamba nti bannaddiini onootera n'okumenya ekkanisa. Nze ndowooza nti president ekintu ekyo simanyi lwaki akyogera naye oba yekyayi bwekyayi bintu bimutamye butami. Kubanga bannaddiini ndabye abavodde nnyo. Naye bannaddiini bano nabo kabayige. Kubanga ebiseera ebisinga obasanga bali ewa President Museveni nga mu kifo ky'omubuulira ekituufu nti president eggwanga lyanitambudde bweriti. Obasanga bali basaba mmotoka, obasanga basaba simanyi kubawoterawo nsawo, obasanga abamu boogera boogezi bintu bisanyusa president. Ne President Museveni tukkirize nti muntu. Yes. Omuntu gwe tulina okumanya nti wano president okoze ki? Wabi. Tetwagala mubeereyo nga gwe wagenda wa president owaana buwanyi ebbanga lyonna owaana buwanyi. In fact kyekimuleetedde n'okubanga ensi yasalawo yakola buli kimu kati ebuuyo ayingidde ne mu Bwambega. Yagambye Masaka yazenga Mbega. Kitegeeza Bambega abaliwo nabo tebakyasobola kumuwa bituufu. N'agamba kanneebegere. Tuwamulabye ng'akyogera. Tegedde. Namulabye n'ekiro kitegeeza nti ne Bambega abaliwo. Kuba na mmere yamugambye president nakuyise namuga nze nakubidde tonnampitako. Ate wano nsize nga azokulaba abaguuni nzize nga Mbega. Tegedde. Kali olaba eyo yonna nti atandise n'okuyingira nga Mbega. Abegeki president oyo nze ndabye omanyi gavumenti eno nze kankuye ngoberera nnyo ebikolobero byayo. Kubuulira. Gavumenti eno eyina ebikolobero naye nga biva ku bantu abali mu woofiisi be baawa obuvunaanyizibwa. Ajja n'agamba gundi yasse omuntu naye nga amazima gundi teyasse muntu. Muntu n'agenda kulima ne bagamba gundi yabbye ejaketi n'esirya omuntu emyaka kumpi mwaka mulamba tawozezza. Oba kitegedde? Tugenda tuuka waawo nga tutuuse ku Muwanga Kivumbi. Nga tawozezza yadde. Kati embeera eyo yereetedde ne president okulaba nga abantu abamu tukiramu atuuka n'ayogera naye ebitakwatagana.
Eda nali manyimbe gaba wa chama naye yese mulwatu nabagamba zize baba aze kubega ndo zakati zimanyi obolo afulumye nga ayita abantu nga abagamba mu mbulire ekirikya ne president naye atuka ekisanoza n'akooba n'alaba nga ebintu bikoze ekibigayi kubanga wuya n'akaluka e Masaka na wuya mbu yaddamu n'agamba bakabale n'agamba mu kabale waliwo ebirumira so nze ndowooza nti president ebiseera ebisinga naye atuka ekiseera n'akoowa ekyokugamba palamenti eno ganta agitegeera tajagala era byonna alimba president alina kyatategeera palamenti eyo yeyagiteekawo yagiwa omusaala yagamba mwesimbewo oba temwesimbawo abantu ba NRM yabanoonyeza akalulu abanoonyeza tamanyi nti bagenda mu palamenti ani bwe batuka ebyo bakola naye tabitegeera ekyo mpozi kyeyandi baddayogera naye ekyogamba ye ate bala ne president okugenda e Masaka agambe nti palamenti tagitegeera kifo kyokwogera ebizibu by'abannamasaka nze ndowooza yandiise palamenti yennyini n'agigamba naye mmwe mutuula buli lunaku mutuula enkya n'eggulo buli lunaku ne mutuula palamenti terina kukola bwetyo palamenti ekole bweti ne bweti ne bweti naye ate okugenda mu b'e Masaka oyogere mu b'e Masaka ebizibu bya palamenti nze ndowooza kuba oba bakiyita batya ndowooza kuba kubuzaabuza okitegedde oba kusoberwa kangambe nti kusoberwa kubanga pulezidenti amanyi bulungi palamenti amanyi bulungi byemukolera amanyi bulungi birwetuula amanyi bulungi sente zigendamu amanyi bulungi nti yemuyisiza sente zakozesa amanyi bulungi nti buli kintu kyonna akiyisa mu palamenti era akimanyi bulungi nti palamenti eyo gyagamba nti tetegeera tagitegeera ye yamuyisiza emyaka egyo okusigalawo pulezidenti yali awezezza 7 otegedde ng'alina okuwummula ne palamenti yakola omulimu nekola ki n'amusigazaawo era aliwo okugula palamenti gyatategeera kakati nze gyatategeera bo kutuula buli lunaku nze ndowooza nti pulezidenti bw'ava n'agamba nti palamenti tagitegeera tekiyinza nze kuddaawo ne ŋŋamba nti ekituufu aba atubuzaabuza pulezidenti tukkirize aba atulimba alimba pulezidenti palamenti agitegeera kubanga yakayisa n'ekiragiro n'agamba Anita Amongo ne munne Tayebwa mu balonde abadde mu kalulu ng'ali mu kunoonya mu kalulu kabaka ba palamenti ng'abadde tajogerako nti ababaka ba palamenti tetukyabeetaaga twogedde ku kusala ababaka ba palamenti emiwendo basusse okuba abangi lwaki palamenti pulezidenti tagamba nti bano sibazaayo pulezidenti ateekawo okulonda simanyi abakadde simanyi ababavubuka simanyi abaki abakiikira abakozi abakola ki ab'amagye oba amayindi palamenti terina mugaso lwaki abo bonna abapakirayo kubanga erina wali abakiikira amagye gwokimanyi bali 10 nebabaayo abakiikira abakozi nebabaayo abakiikira abakadde nebabaayo simanyi abakiikira abavubuka ofona opondo se yatuteekya abakadde ate weewuunye buli abakiikira abavubuka batera kuba ba NRM buli bowulira abakiikira abavubuka simanyi bavudde mu disitulikiti yawa n'agenda mu palamenti ng'alina ababa abo basindisa abatalina mugaso bagamba ng'afiira nabo n'embooko neevuga abawera ne bayitawo unopposite kakati pulezidenti ekyo bwakigamba aba atulimba kubanga ffe ebyobufuzi tubigoberera ate tubimanyi era akwata ne ssente n'abawa abaka ba palamenti gwe weewuunye kimanyi nti NRM ekwata ssente n'ebawa ne bagamba mugende munoonya akalulu era ebifo ne babifiirako nnyo okulaba nga bayingiza abantu palamenti ndowooza obuzibu bwe tekuli ku bungi bali mu palamenti tebuli ku bana bagezi mu palamenti obuzibu bwe ababuuza mutuula buli lunaku muba muteesa biki agamba palamenti yatuulanga buli lunaku njira bakati ebintu bingi bibakola yetabiraba anti abibuuza Anita Amongo tusobole okugenda alyogere e Masaka pulezidenti bagamba abantu abamu bayogera nabo buli kadde abasinga wano mu Uganda batasobola kuweza nnaku 3 nga tayogedde abeera Anita Amongo
omuduumizi w'amagye oyo CDF ndowooza n'owa poliisi ne Ssaabalamuzi ono adde era n'okwogera nabo obagamba abo ateekwa okwogera nabo balina omuwa report bati oba batya balina omuwa report Parliament eyo ebbanga yemaze ekiri Parliament kintu kye naawe tatubuzaabuza kati bw'abagamba nti lwaki batula lunaku report y'obulunaku abalimba President awo aba atulimbyemu President atulimba mwayo buli ekikolebwa mu Parliament akimanye tebakulimba obuzibu bo bakutula buli lunaku si buli lunaku era tebatula buli lunaku yagambye mutula ki muwe kino olumba mala n'omwezi tebatudde mwezi batulamu emirundi ebiri Parliament omwezi noze tulamu emirundi ebiri tabyagala okujjako nawulidde ayogera obukiiko jukira kuba tugeragera akakiiko ako akakiiko abaliko abasinga siba kati akakiiko akatudde abasinga abaliko sibaki siba government opposition akakiiko akaleka kaza IGP wakalabye akakiiko IGP akulira polisi akakiiko akabaddeko omukazi omukyala kamukazizza nnyo n'atuuka nebyengenge ne bijja n'atuuka natandika n'okupaasinga akazindalo nti kuba baamubuuzizza waliwo statement eyafulumye ate mu kugiddamu nga tuvudde wa president tujja kati kakiiko kuba kabaddeko IGP ebintu bingi bye baamubuuzizza okuteeka emisanvu mu kkubo ekisooka ekyokubiri lwaki tebaasasula abantu bakuuma ki ba presidential candidate ekyokusatu abakuuma Kyagulanyi tebalabika ndowooza omulimu baagukola bubi mu kukuuma ennyo tebabagamba kukuuma nnyo bo bakuuma nnyo olwobutatuukizwako bulabe ekyokusatu mu maka gewa Kyagulanyi mukyakolayo ki IGP ekya poliisi okuba nga eri mu maka ga Kyagulanyi bagamba bo wakati wali aliyo Kyagulanyi taliyo ne mukazi taliyo kati bo bakuuma abantu baleme kutuusaayo bulabe ekyo kyekisooka ekyokubiri ne bamugamba ate abantu bwe baagala ne balumba ne bagamba yazzeemu ekintu nga naye kyaddamu takitegeera n'agamba poliisi ekola ebintu bibiri eziyiza obumenyi bw'amateeka oba obumenyi bw'amateeka bwe babeerawo enoonyereza ne bababuuza naye kwolwo omwaliyo kijja n'agamba atukyanoonyereza teyawakanye nti no tebaalumba babbi yagaye tukyanoonyereza ekyabaawo okitegeera ekyokubiri ne bamubuuza lwaki bano abakuumi baliwa n'agamba ekyo mujja kifuuza abaaki flying squad be baali bavunaanyizibwa ku ki kwaba abakuumi kati IGP buli kibuuzo kye bamubuuza kati jjukira president agenda okugenda e Masaka nga kano akakiiko katudde kasoya abakulu ebibuuzo ate nga ebibuuzo bibalemye okuddamu okitegeera bababuuza jjukira Nandala Mafabi yabaddewo ne bamubuuza abasirikale bookya abalina ko ye nti baabatwala dda ne bamubuuza ono akyali presidential candidate olitannalayira ono yali asobola okuba nga singa abakuyitamu singa ye mukamaawo lwaki abantu be temwabasasula ate lwaki mwabamuggyako mangu omusajja n'atunula ngaazi then bwe baba bamuggyako ne bamubuuza Mafabi ewuwo okyali n'abakulembeze okyalina abasirikale ewuwe waka nti nedda ne bababuuza bano mukola ki ewa Kyagulanyi mbu tumuyambako okukuuma waka Kyagulanyi nze kyemmanyi di poliisi yawa ne Uganda okujja kolwa abantu bana Uganda basinga twerabya omuze gwayo kulimba sekuuma bowira abongezi wa poliisi okuva kwenanga simanyi okuva kwani nze mbawira nnyabo bonna abogera simanyi eyo mu bitundu byawa simanyi ayogere bendo lyawa nze mpuliriza nnyo abapoliisi abo n'abapoliisi ebiseera ebisinga ndowooza mulimu gwabwe nti tebalina kwogera mazima balina kwogera kikyamu ate nga be bateekeddwa nze kankubuulire Dias poliisi ya Uganda bw'ogitunuulira ennaku zino oba n'ebbanga lyemmaze nze nga njiraba tekyali poliisi tefuga yokka era oyinza osanga oyo omusajja eyabaddeawo IGP gwe badde babuuza ebibuuzo nga ne bye bamubuuza tabimanyi wabula ng'alina biddamu nga bw'alowooza bwe kyabadde alinayo obanga n'abasirikale okusituka ne bagenda ewa Kyagulanyi nga teyakimanya kubanga wano wooda aha zisukka kyoyogedde ekituufu ojjukira
baloya we bagendayo ne bamukubira essimu direct n'abaddamu n'abagamba ali ku ground ya ino bakubide IGP atwala police eri awo n'abagamba mugobere protocol yoyo gy'abagamba ali ku ground kakati ali ku ground yali abagambe mu bulete IGP tuli mu Uganda nga ne bwe tusingana mu jjamo Bugombe ne wiyitawo nga naawe oli minisita oba oli musirikale nga tosamanya nga naawe weebuuza oba yatani gye batwala olyose n'okireeta nga naawe olyose n'okireeta omanyi lwaki era mu kakiiko baakyogeddeko bababuuziza ani alina right of way bo bennyini ne batugamba ali omuntu omu president minisita talina kati wolese ekyobugombe bagambye tebwali ateekeddwa kubibwa wane Uganda era mu kakiiko awo byabadde gavumenti eno gy'olabe ekeera enkya nga nze ndi ku ddaala lya Lugambo bali IGP nembeera mu jjaamu n'ompisako Bugombe nene ngamba ate oba kakati ani oyo nga nawe tomutegeera kyokka gwe IGP kyokka gwe olina omuwa abakuumi bayirayo kituufu nawe ne weebuuza nga nawe weebuuza ng'ate ng'osobola n'omuviira tomanyi basirikale balina ni tomanyi baani balina yabamuwa tomumanyi yabajjawa baani abo otyo omuyimiriza ziyinza okulya naawe otyo omuyimiriza tomanyi yaani era President Museveni naye ng'ali basirikale bo b'oduumira era President Museveni n'abantu bonna abali mu security mulina okutereeza ekintu ekyo nkimanyi temwagala bagambako mufuli obagambako babagambyeko nga mukuma omuyongo kuba babagambye Obugombe bususse ekizibu kye balina bwe tubagambako nga baga drone etokote kyekizibu kyokka naye singa muyigamu buyizi ne mutatokosa drone naye obagambako kati nga bwe tubabuulira bagamba oyo abeerawa drone mugikumemu omuliro naye nga tuba twagala mwetereeze eggwanga lyaffe lisobole okukola ki okutambula bwe tubeera wano ku The Truth Media kye tuba twagala naye njalo bategeeza abantu bangi abeera mu jjaamu emmotoka ne muyitako ng'ekuba Obugombe ng'oli vice president naye yennyini nga ezize zijula kwesiga anti nga namuyiseko netamutegeera kyokka nga nonaayitako ono ani naye tamanyi ani gwayisa tagana kumanya ani gwayisa kekiri e Uganda era kyekiri mu mmotoka ezo ez'Obugombe kyekiri abantu ne bagamba ani oyo anti bangamba luna gemmotoka eyitawo Obugombe ne weebuuza abaana bali bagenda okulaba president zaali emmotoka ziwera n'3 nga zisimbye layini weziti mpanvu babakubira Obugombe okuva we baalinga juka we ziggwerayo kati woba olina omulwadde mu mmotoka omuddusa mu ddwaliro ng'olina ozirinda essaawa president kale yewe tunaamanya nti atambula n'3 oba 2 naye gwomanyi omuntu ajja ogenda olaba eyeyitawo yakagombe naye nga tomanyi nayaani wawana emmotoka yayitangawo n'omanya nti kakati eyo eriko abantu bwe bati ne bwe bati eriko eyo konvoyi ya president n'omanya eno neno n'omanya kati n'omanya oyo Anthony General yagenda n'omanya kakati oyo prime minister n'omanya kakati tokyasobola kumanya ne pastor yazze eggulo n'atandika obuwulira enjiri ze bamuwa Obugombe osanga bamuwadde Obugombe ali mu mpengo wano twalina pastor Kiwedde tebamulabako namuwulira osanga omuntu eyagula hama n'agiteekako Kiwedde osanga wamulaba omutegedde yalina Obugombe Obugombe tebamukwatira wano ng'afuluma Uganda dduka omumanyi bulungi n'osanga omuntu ali mu pirimo ogenda abasigaye bavaamu 3 abandi badde ate bakuuma ki president betwani bati tumanya oba katwama waliwo twamanyiranga nti ebyambalo ebiddugavu bakuuma ono nti ebiddugavu bakuuma bakulu kakati osanga nga oli nono ne gwenaba nga ajidde ku boda ng'ate musirikale amukuuma tokisusse baali yali ate olubuto ino obujjonkera kale naye maama nga bamumuwa mutambulyeko ku boda bagitulako 2 omusirikale ne olai bage mwasonyiwa ako kayiseewo kakati security batuuse okugidiibuuda okugimalamu ensa
otegedde okugimalamu muki ensa ye yagwamu ensa kubana nabye Masaka nga gundi ayogera ku muzindalo nga president anatuuka na mmere n'agamba abasajja abakulu abali batute muzite n'agamba eyeeyisa obubi emboko weeri aneeyisa obulungi nga tumuwa kalo nze nina omukyala gwe nalabye n'omukyala gwe nalabye nga ze ayina emmotoka teriko namba za gavumenti emmotoka ye ya bulijjo naye ng'ayina pickup ate y'amagye yemuvaako emabega okitegedde nga yemuvaako emabega pickup n'ogamba kati oyani kyokka abasirikale b'oluvaamu ne bagira bati n'omuntu omutima ne gumukuba biri byadde ogamba omuntu bamutwala mu ddwaliro naye ng'oli babuuse ku pickup ne kubagulira balina omuze olubuka bwatu pickup ng'akuba emmotoka yo bwati mubuuza ate emmotoka ekoze kakati eyo y'embeera gye tulimu wano e Uganda nenze nja kunzika ngamba nti aba security batereeze security ebyo byonna biwalabye mu parliament nga babuuza omusajja ga IGP naye aba takyamanyi tamanyi ani gwe yawa ne gwataawa tamanyi ayirabeerawo ng'agamba baani yabasindiseeyo bamubuuza obugombe nga buyitiridde nga naye nyini takola ki bamubuuza emisanvu nga gisuse mu kkubo buli awawetawe wati waliwo omusanvu nga naye emisanvu taginnyonnyola tasobola tamanyi kyakunnyonnyola tamanyi gye givudde bagamba emisanvu abantu inconvenience esuse kati eyo yembeera kyova olaba nti n'ekiwamba abantu kijja oba otudde wano ne bajja ne bakwata kati owa poliisi naye ennyini bamubuuza nga tamanyi ate baani abakutte kyova olaba omwogezi wa poliisi bino abaana bye babagwako naye mga atwaga akwogera ku kundi agamba sooka oggyeko kamera ng'asooka akuba amasimu awo kitegedde baŋŋambye bati bakiri kitya twabiwuliddeko naye kubirako gundi omwogezi wa poliisi yandibadde afuna reporting ekintu kyakabanga ng'alina okukubira abantu okufuna information gy'agenda okuwa mu kamera naye agali bano olyaga kyova olaba n'abantu n'abatali kati ba security asobola okuwamba omuntu bulungi nnyo okimanyi bwano nga muli bavubuka bagumu b'amaanyi muva wano mu ngoye zammwe ne mugenda wantu ne mugenda ne mukwata omuntu nga temulina na muntu kuba kati bakugamba abapoliisi batambulira muleeyi ne bakwata omuntu osobola okuba ne toyigali nogenda n'okwata omuntu nakkiriza kuba kati tokyasobola kumanya nti mawa musirikale tokyasobola kumanya era nsobola okuva wano bulungi kati droni zajja nenjipangisa ne tweteekako okwanga butungisa ne tugenda ku kyalo ne tuyoola ne tweka nga tukisasamaza ne mufuna nedda mukwano obalaga ndi security tekola twalifunyeyo ekyalo gwe nenkulaga okwala David omwoyo si munene n'omwambaza ebya bulaka n'agira ati mujja gwa ku kyalo nga kiriko abali 10 tebakubemu olwo tukola okunoonyereza nga Gashumba kyabakola ku Freedom City ku Garden City bali security yali tekyakebe nga motoka bwe zijja bwe kutunira nga ekumanyi gwe yitawo weba tekumanyi ekwala bukwasa kalabiramu neteeka wansi ne gamba genda kati ye kyeyakola yajja n'omuwala nga mwambaza ng'omutujju ng'atuuka ku Garden City nga yasooka kukwata n'abagamba kati ngenda balaga nti ku Garden City sawa yonna basobola ogikuba bomu ng'atuuka abakuumawo olwamulaba bayize njukira waliwo ebintu ebitu bya bomu waliwo omusirikale waliwo n'owa bulijjo akuuma ono wa security olwamulaba nti ye Gashumba mukulu Gashumba oli ng'ajja atula butunzi bwati mu mmotoka ng'alinza nga mugamba genda ng'ayingira munda ng'abagamba ndowooza mulawedde nga wewanonodde abakwata ng'ate akatambi naye kali kamuzaalidde ebizibu kwava okutandika omunoonyerezako biri byonna ebizibu byagwamu ng'abagamba nti wakyali security nyingiza omuwala ali mu bbuutu bakebedde tebamulabye awo enyini mva gy'okuvunaana Gashumba bandibadde bongezi mu security yalabisa security Gashumba yabalaga ti omuntu yenna asobola okujja n'ayisaawo ekintu bandibadde bongezi muki kati kitegeeza nti Gashumba bali bamanyi ayitawo naye ate waliwo ayisobola okujja ne ssente webale nnyo n'agamba owaayi bandibadde bongezi muki naye kankuwulire Uganda evunze nnyo Uganda evunze mu buli kimu Uganda evunze mu byenjigiriza evunze mu byenfuna evunze mu bya security Uganda evunze mu byempisa Uganda evunze mu by'obukulembeze tembe omukulembeze kiri wa Uganda evunze eneetera kutonya
eneetera yatonnya dda mu myaka nge mukyalimu akatonotono akagumu ne Uganda egenda evunze buli mu kintu kyonna ejjakera kuma kyetulika egambe evunze mu byenfuna evunze mu buli kimu kyowulira evunze mu kya security Uganda kigamba kyekintu ekiri awo kati ekiriwo ku Bwakatonda ekesalucha in fact kyekigambo ekyo bagamba ekesalucha Uganda ekesalucha nga nkoko ya mutamira sawa yonna bagiriyo yajja atabidde Uganda evunze Uganda yavunda buli kimu nga tukyalibera mu ddala mu ebyo lumu alemeddeko lumu agamba ayagala lopu bamulonde lumu agamba awe ensonga ze agamba muno aba-opposition abalala tebafunye mukisa kukola ki naye ate nalabye n'aba ebibiina ebirala aba-opposition bagamba ffe tetukiinaako buzibu oba avudde mu kibira kuba ekyo kyekiba kikoze ki kiraga nti kikulembedde lwaki oyagala lumu ono ali NRM leaning ensonga za lumu naziwulidde lumu ensonga ze ziri nti ayagala ekibiina naye tebamulonda tadda linda kwe tebamulonda ne gyali kati anti bagenda yisa amateeka anti ku Lwokuna yagamba ayagala ekibiina ekibbanga kyekisinza ababaka ba paalamenti kiddira abantu basatu nga bo kyekibalonze eri bajje beesimbewo mu kibiina kyabwe ng'ekibiina kibalonze mu kibiina kyabwe kigambe nti tulese Nalukoola tuweereza Joweero Ssennyonyi tuladdeko ne Zambaali abo aba-opposition balonde kwe muba mulondalo ng'abenaremu we bakola oli mugezi ng'abenaremu we bakola ku sipiika nga kyagamba nti abantu bonna bano aba-opposition olwokuba oli leader of opposition akulira aba-opposition ne bana aba-opposition bafune okulonda bwe baagala bafune omukisa okulonda okitegedde ekintu kya lumu bwe kikola ki bwe kiri nze kye nalabye nga tekiriimu buzibu kubanga mwenna muba mwetabye obadde olaba wano bino bye tubadde lugamba nga bagamba Kasuku akulira Sako gundi akulira bapromota naye nga naawe webuuza ani yamulonda nga ye yasinzira oba mu kibiina kyo oba mu bantu be omusanvu kyebabuuza Kenza ani yamulonda kyebabuuza Kenza ani yakola ki yakulonda naye nga Kenzo kyandibadde kibeerawo nti olese ekyokulayirako ekirungi oli mugezi musajja gwe tikyandibadde nga n'ebibiina byonna abayimbi bonna bakola ki bamulonda naye okusinziira eri mu bagitani bandi ye Big Talent nemulonda yokka bawa ekintu ekyo abantu bakikayanako toleta example egenda kuleta omusajja bagamba ekintu ekyo ndekerawo kikozesa mu Big Talent yamulonda tuleta example esenfu ogambe ndi Kasuku tumulonze kale Sakozi Faruku tumulonze yakulira ba YouTuber naye embozi mukati yamulonze yetudde neronda kekozesa ekyo kiri kireke embozi mukati yetudde kyaleetadde eminyira era ne tutandika ono yakulira baki ba YouTuber naye nga mbozi ba YouTuber abalala beebuuza ne bagamba naye bamulondera wa kakati nawa ekyalumu ekyo nze akonkasa ekyo njogera amazima nabanga ako kakulu naye ebyekuseemu bye tulina okutunuulira otegedde kabanga ebyekuseemu lumu ava mu gundi ki mu kibiina ki ani lumu wa DP yajja independent ne bamukuba akalu bakamukubye kakati yabadde ku parliament nga bamubuuza nani yabagambye nti withdrawinga bill yayagala ensi baba tajagala be bagala ensi yaabwe actually omuntu asinga okwagala ensi eno yenze kubanze njagala nnyo okukola ebituufu ebyo ebiri mu bill eyo byebituufu oli ayinza okuba nga tabyagala naye nze ndaba byebituufu kakati baba baagala nzijeyo bill eyo kye balina okukola kintu kyangu nnyo
bamatize naye nga kati nze nkyali mumativu kikyo kyekituufu kirina okubeera mu Uganda. Abaganda tulaba wanasooka omutukuze mwezi mu kutamuza basaba. Nasaba ebintu bingi, ekimu ku byo nali njagala abeera abadde owookubiri mu presidential elections nga naye afunye ebitundu 5 ku byo yaba awangu abeere nga ajja wano directly abeere nga leader of opposition kyokka nga mulimu alternative bwe kiba ekyo tekitusobose abantu bonna bali ku opposition abaliwa nga tuyita mu mbeera nti ekibiina ekiba kisinzizza abantu abangi ku opposition kyejjengamu abantu 3 babaweereze mu bannaabo mu abo balondemu omu yabakulembera oludda oluvuganya. Kati simanyi oba ayogedde bw'ati abatayagala ggwanga lye oba ate aba ayagala eggwanga lye. Naye etteeka nga bwe liri kati etteeka ligamba nti ababa basinze abantu obungi ku opposition bakubanga akalulu ne bafuna leader of opposition. Nange mbabuuza ababaddewo baali bakakubyewa kakati mbawonye omutawaana ogw'okubira akalulu mu nkukutu bakakubenga ng'ensi yonna emanyi nti ke bakuba kubanga bwe baabawa omukisa okkaku ebaakaku kakati bo bwe batayagala ggwanga lyabwe. Kati nze mbayamba tusobole okufuna eggwanga ettereevu ng'ebintu biri mu lujja. Kati oba ekyo si kye baagala mu nzikiza tetujja bakkirizaayo tugenda kufuuyirayo dduumu bafulumeyo. Nze nalabye nti alabika ayagala kuwummula ne Juguli mbuguza atya yakoze interview n'atugamba mu kifo kyokka n'abantu bampite tutuule nteese nabo okubayita atuule batuule kuki batuule babannyonnyola etteeka. Yagambye bantule tuule yagambye muno etteeka tebalijjawo bati mumpite tutuule. Omanyi bwe tubeera wano ku Truth Media tuba twagala tukube ekifaananyi ekituufu naddala mu bintu ebimu ate emmanjagala nnyo tinga bwe tulaba NRM obukyamu bwayo nabana aba opposition tulaba obukyamu bwabo n'obutuufu bwaki ekituufu bwabo. Era nina kyengenda okuwako example nga njijja mu NRM tugirete ku ekyo ekifo kinyi kyagamba kubanga otunuulya NRM nti naye weeba eronda ba speaker bajjawo ab'enjawulo naye bamaliriza beekubye ebikono nga akulira gundi ki agambye mbuno ono njagala ayitewo an opposite ne wano tunagambwe eno omugundi nti kuba ayagala bonna bave mu kibiina kyekimu kuba kyekiba kisinza ababaka abangi basobola otula munda ne bagamba yesu tugenda bateekawo nga decoy kati olumala mugambe naye ffenna tulaba ono yatusingako nga baani bateekamu ate ekibiina kyenyi kisobola otuuza abana ababa bazze okwesimbawo n'agamba as a independent an opposite ngerawo nawe endala mu kyapeninga so ekirowoozo kya lumu kisobola ofutyankibwa era wadde bakiyisizza kisobola ofutyankibwa naye kikiwa ekirungi nze kinakirabyemu ekikirimu waliwo choice of election nammwe ab'ebibiina kubanga loopu omulaba bwe wamala omulonda nti yeroopu akulira n'abeFDC n'abantu bwe kiri ono olumukyagana nti n'olumu tabafaako ava ku bakibiina kaakati kiba kitegeeza nti nabo bagenda kuba involved nga mwenze kulaga ebya Kenzo naawe ogamba ffe twamwerondera Kasuku namulonda nti atukulembere namulaba nga asaana nze awo ku lumu sirabawo buzibu naye waliwo kyendaba mulimu hidden agenda ekyendaba nga ate kiyinza obutakola kyekiriwa Yeroopu ono kubanga mumulonze nga parliament yemulonze n'ataba muwulize eri pate ng'agamba basobola simwe mwannono abantu bonna awo wendabamu abantu bonna bannonda mwe mwampoyitinga buki ne bali batandika omulangira bakuwa akalulu nali batandika kubanga nabulidde mulega nti basobola n'okkenenkya ne bamugamba ne bamugjamu obwesige obwenye ebintu byonna tulina obitunuulira okumulonda kirungi naye ebyekusiseemu nabyo tulina obikola ki obitunuulira ekirala lumu kyayagala ayagala ne simanyi ne ba independent nabo babeere ne gundi bamitaani chief whip chief whip ave mu ba independent nabo babeere n'owaabwe ngoyo chief whip yakola kubali Linda ko chief whip abadde ava mu ki NRM kati waliwo chief whip NRM
then no waliwo chief whip wachi wa opposition esawe eno chief whip aliko ya Nambese yes ye chief whip oyo yamanya chief whip not chief whip bali bakitegera abantu bamanyi oluzungu kigambo chipu kidala nnyo chipu kiba kitegeeza omuntu wa wansi ennyo katwogera kugira Nambese omuyita omuntu wa wansi wadde bakitegeera bamwitani chief ye chief kitegeeza omuntu akulira kakati chief whip oyo wa Nambese ye opposition okay naye mu kubeera opposition essente okulabirira obulwadde nadawaza akwasisa empisa mu bintu ebyenjawulo ali ku bano baki ba nupu aba NRM balina owaabwe yani wali awe erinnya lyesiri linderabidde luli oba yalina bbanja yes n'agamba onowe nakaseko yo oba yoyo nabbanja naye namayanja era yakyali kifuwe muwulidde nnyo nga kifuwe namayanjano toseka mawa era amanyi banyogera kuŋŋambayo omuntu ow'enjawulo yakyali oyo namayanja kifo bakimulamirako oyo namayanja yalikiyo oyo kakati oyo yewaba NRM kati nga bali independent tebalina waabwe agamba nti independent alwadde independent akoze eki ate mbadde manyi independent egwa mugundi muki pozi independent oli wadde mbogamba ni government leaning oba opposition leaning yes kati tebalina gwe bamwete balina kye bamwetaaza oba ogamba nti noli independent naye nomala nogaa nti ndi leaning ku side wena nowe side eyo gyolaze oli abakola ki yaba akutwala ezo zensonga nzenja kati olaba ekyo naawe okitangazza kubanga omuntu yena ne bwomala ogamba ekyo lumu yalimbye mbuuza lwaki bwokera ku makya noŋŋamba nti mawa oli waki oli wa nupu nze ndi independent nenga naye nzikiriza mu nupu byekola kitegeeza ngenda genda ne side yaki kati kiriza ogende ne chief whip waki wa nupu bwoba ogambye mbuno oli NRM leaning kiriza ogende ne chief whip waki era naye ajja kuwa gundi ebiseera ebisinga abayetaaga ennamba izo okumugattako kitegeeza aba ateekeddwa okuwa kakati ebintu byonna kakati awo kyogoze kituufu awo etteeka lya lumu nga bwe tuba ku Truth Media tulina kubanga tumutunuulira naye okumuwabula nti awo ki ekyo kikyamu oyinza okuba kiri kyonyonyedde okusooka nti kituufu kyakola naye kino kyonyonyodde ate nze nkirabyemu ogundi omanyi lwaki ŋŋamba njogera ebigambo bino asobola okuba nga bamuyise emabega ajje bw'atyo naye aleetiremu ebirala nga bigenda kunyigiriza opposition ate nga bano balibagala bikolebwa n'ekyaleera ekiri mu tteeka lya lumu agamba ayagala ebibiina by'obufuzi bibeere etteeka nga balina obba wakazindaalo 15 mutuufu neno 15 nkoyo okulaba abantu eri 7 kituufu nze ebintu byo byonna bitunuulidde omanyi lwaki ngamba nti nkoyo okulaba abantu be bamu waliwo abamu abagala tuwanika emikono ne batulwa ne bagamba ale gw'omwagala etteekafu dirimu ebituufu dirimu ebikyamu naye ekyo kyo kyayogera kituufu mbuuza lwaki waliwo abamu abagala nti wotakola mukwano ku sipiika tojja kulondebwa mu era yakyogere bagamba simanyi omusowo obeere nga bikaseera omukono ne gukufuuyirira tebakuwa ye ng'agamba wabeerewo enkola nti eno baba 15 bagenda kwogera naye 15 baba w'omukusaba nabo bateeseeko kituufu tuleme kuwoza nti abantu n'agamba omuntu gundi batugamba ono gundi gwe yatwalako kaadi ono oweggaba wano biki yaani oyo nyeko mbu yamanyi kwesimatinga tetumanyi wayala awanise ne kumuka musajja tayizo kwa yawanikanga ne bamulonda kakati abo bonna etteeka lye ebyo mwebiri kati nze kye nali ntidde mu tteeka lya lumu nakyo kanti tukugambe nali mmanyi nti bagenda kugamba kyokulonda loopu buli kibiina kireete si bwe kiri bemuloozi balina kuva mu pate esinza ababaka pate yeeyina obba kusindikira era bwe mujja eno mwe ab'opposition mwe mukola ki mwe mulonda nti kuba eyina abantu 7 nabo
one singa kubalondeko kuje bagwa aha obo nga jenda kati nze nali netiridde nga manyi nti DP wadde ina abantu 7 naye ejja kusindika balondeko otegeera kati nali ntidde nga ndowooza ndi palamenti yonna ejja kukola ki ejja kulonda loopu era nali manyi nti nabano bampuuga babeera kujjala mu kibiina kyabwe bamulonda nga naye asobola okugamba nti nange neesimbyewo kakati abalala bonna bakoleji be bonna abaludde naye baani nga balina okukola ki omulonda kale nga manyi balina okukola ki kakati ne bwe nagenze nkyetegereza ne ndaba nga tewali nnyo buki buzibu era omuntu asigala ki naye akawaayiro akalimu keekali tibasobola n'okukeenenkya ne bawujjamu obwesige basobola n'okukeenenkya oli mulonde ate nga bagamba era bagamba nti mu tteeka liri era bwekyali naye bano tebakikozesa ngo leader of opposition mulina kumulonda nga bwe tuvana olwalino luganda tugenda londa abakulembera mawa olwokusatu olujja actually kanditekete kwa agenda before ngenda kuleta listi y'aba leader of opposition ababaddewoko tuyiseemu olweyo kubaliwa abakoze abantu abawadde abantu essuubi mu ba leaders of opposition ng'ogyeko ndoza yasinga okwatikira olwa yali Kiiza waliwo Kiiza gendo bafuna balina basinga mbamanyi mbalina bonna balina naye it will be a topic of discussion tulabe nti abantu loopu bamufunamu tebamufuna gundi eragawa loopu ng'olaba evudde wekavule waliwo ekibyali ogambye okutunuulira anti kati wano kakana anti weri olereza wetukijja wano tukiza wano nupu weri kyoyagala nupu weri nze jakuwa ensonga zange njazikuwa nawe ojja kumpa ezizo ne wali wogamba nti wali yegege we lwaki kiri bwe kityo bajja tegeera nti do waliwo abantu abamu nga bali naturally blessed nti Kyagulanyi ali naturally blessed kale sebo kati njagala ne ulosatu olujja muzirinde kubanga nze mumanyi njagala loopo abantu bategeere kituufu alina ekigattako oba tekiriwo tugende kati nga tutunulira kuba mu baloopo bonna abazze paka kujja werusenyu before nga tebanalonda loopo agenda kuddako bwe nayagala tukirabe tulabe n'okulaba ono loopo ateekeddwa okuddako oba alina byatukoledde lwakusatu olujja anyway awo tuvuddewo tubadde mu IGP babugunde omuli abali atule mugundi tumumaze lomu njagala tusembyeyo omukulu Muwanga Kivumbi tusembyeyo ne estate ya Segirinya maama we bamugobye by'obugagga bya Segirinya Anthony General yamugambye sagala kuddamu kukulaba babiwadde bannamwandu tugenda tuukawo. It is my dream to go in parliament. Ekyo kyekirooto kyange. Ekyo kyekirooto kyange. Yingira parliament kitali njagala. Nze n'omusaala ne bandigututte gwonna naye nga ndi mu parliament. Kyekirooto kyange. Bokayimba osajja muno wona akaaba amaziga ku screen. Ndeka. Atoseka. Kyobola nagamye nve ku program eno. Kyekirooto kyange. Kubanga ddembe lyange. Kati ye ddembe ly'okukaaba nze lwaki bwenseka nange teriba ddembe lyange. Because ono ye okuseka kyanjawulo nnyo n'okukaaba. Byanjawulo biri opposite. Kakati akaaba nsaate enseka. Kati gonga nze nseka byange. Kati gongana okuseka. Why are you not trying to understand him? Ensonga ze nazo kunyonyedde bulungi naye yaŋŋaanya okwogera ku bintu bye. Kakati go yagala okunzizaayo omusajja era addemu akaabe nze mbadde nsaba wandimbuuziza ensonga zange kuba omukulu agambye teyagala ndigere ku nsonga ze ssente ze muveeko toyagala nzireera akaabe kwetokowa musajja mukulu kukaaba omusajja yagala kuyingira paalamenti mu ngeri yonna gyayingiramu oba bakole batya njagala tusooke tugende
ow'omukulu Kayemba Solo ne Kaweesa olugundi olwo walulabye olutalo tugezo kere olunaku olwaliro ku makya Zambali yabadde ku BBS telefine naawe ndowooza inagamba ono yeetaaga kusiba ani Kaweesa ate Zambali nze nga yeetaaga okusiba yagambye ono yeetaaga kusiba Zambali n'agamba ono mane politics tegeza alina agenda kulya abantu already alina mu kugamba ne baba ninyimye omusasi tegeza alina diiru ze zaatwala mu parliament Zambali agamba Kaweesa yeetaaga kusiba kati oyala tutandike Kaweesa bamusibe oyala tutandike nani bamusibe omusajja yakabira oyala tutandikire nani tutandikire ku Solo Kayemba Solo ne Kaweesa nga bali ku seti yemu Kayemba Solo namulabi omusajja omukulu n'okala Kayemba Solo nendaba ne Kaweesa yes nendaba nze nabye obufere obuli awo nendaba Kaweesa engeri gyalimu Kaweesa mutuufu mufere ne Kaweesa kyalina nakugamba nze tulina side zombi Kaweesa ayongeramu nnyo yogera bibyo Kayemba Solo toddamu ate munnaye mbadde soogera na ku bibyo wakuba wakwogera naye nkakasa miliyoni zange lukaaga byange bigenda my property bigenda toddamu kwogera ku sente zange Kayemba Solo. I am going to cut off the show short. I am going to call it off. Olw'ensonga tutemedde owuliziganya omulabi wasanyuka alemereddwa okutegeera ekigenda mu maaso. So at this point kale ngenda komawo gy'oli engineer kikyoyagala okuyambibwa nedda onomuleke engineer obuzibu bwe nalemereddwa kati fokasiyo gitaddeko naye Kayemba Solo ye muleke kati ndi kuggwe njagala gwe oyagala oyambibwa otya bwe mba siina bujulizi tutandikirawo oyagala oyambibwa otya nga nsobola okuyambibwa ebyange ne bikomawo oyandeke mbadde nsaba weyogereko basobola okunyamba nga basobola okunyamba nga nsobola okuba omulanga ne banyamba yogera it is your turn oyagala oyambibwa otya nze mbadde njagala ekibiina kya National Unity Platform naye olaba nagambye nkivuddemu si kyalina kyembaagaza si kyalina engineer weetaaga okukakkana ekyawo point yo kuba oyandeke Tis my money. Ebyange bigenda. Oyagala ni abakuyamba. Engineer. Toddamu kwogera ku sente zange gwe. Toddamu kwogera ku sente zange. Jango mwani making man. Toddamu kwogera ku sente zange gwe. Ebintu byange nabyekolera. Engineer, either tugenda tulo ngenda kwerekereza mukwano ngenda kwerekereza tadda moyo kwogera ku sente za ebyange nabyekolera engineer nkuwadde chance munange oyogere olabe omulabi ajeyo bwemba nagume ebbanga fokasiyo gitadde ku Honorable Kayemba Kaweesa mukyaze yekka asobola okunyola ensonga ze yekka ayagala fe ayogere tusirike munnange takyakuliko kati gweyogera ensonga ze oyagala kuyambibwa otya nga basobodde okunyamba yenna nyambe nze nakubye omulanga eri mwami Museveni nga njogedde nvudde mu National Unity Platform anyambeko kuba siina bujulizi siina bulijjo tukola deal abantu ne batuukiriza naye bwe emirundi ebiri baagaana akanyatekamu kangi nekisukka akanyatekamu kangi Kaweesa ayongeramu nnyo nekisukka n'agenda milioni 7 milioni 6 awo Kaweesa okawaine ensonga nyina kinyala okubuuza kati tunagenda ngenda kubuuza Baba TV ne Sanyuka TV eriwe singo labibwa kuzombi Sanyuka Kaweesa bamuyita ku Baba TV simanyi bakakodya kwakala ne presenter n'amuweereza mese namuga sikina kusobola kujja abamanja bagala kunkwata te bagala kundabaawo live bajje bankwate naga katugenda kwogerera ku simu enkeera yabade kusanyuka live awo abamubaja ndi tosobola kujja ne bamukwata mubade basobola mulabira ku Baba TV kusanyuka ne batamulaba simanyi Kaweesa kyabadde abala okitegedde kyegamba nkitegedde bulungi nze wenzijira ne statement erine kubanga yagambye kyamuganya okujja live ku Baba TV
mbu abamubbanja badde jamulaba nga betegese bagenda mukwata nga ate tumanyi wano TV esinga okutambuza posta nga onookyala yesanyuka egikuba buli wamu togamba abo abamubanja tebategedde nti agenda kubeerawo bajje bamukwate babeerawo naye nze nyala kutunulira Kaweesa ngenda kutunulira Kaweesa Kayemba Solo yakoze ensobi yoseka ne Zambaale gena maaso mwetegedde Kaweesa ekizibu kye kiri eki ayongeramu nekisukka n'ayingira milioni 7 simanyi 6 naye nga tukkirize Dayas omuntu yenna abeesimbyewo bakimanyi bulungi nti omuntu asaasanya ssente mu kalulu yonna zonna parties si nupu yokka omuntu mu kusaasa ne mukiteeka ku nupu yokka nze ngambye mu kalulu ogambye jeno nze ngambye mu kalulu ekituufu omuntu yenna yeesimbyewo asaasanya ssente muki yes mu kalulu bw'amala okusaasanya ssente mu kalulu aba asuubira ofuna kaadi n'atagifuna abamu baggwerayo nnyo nga Kaweesa abamu bakola ki baggwerayo nnyo nakola ki nalowooza nti bwe njifuna oba teeka nina ogifuna kati bw'atagifuna olaba nga abeera disappointment nga bw'olaba ki disappointed nga bw'olaba ki Kaweesa bw'olaba Kaweesa ekirala ekyawukana Kaweesa ekirala ekyawukana Kaweesa n'abantu abalala nze omanyi mbeera nnyo ne bafutusooja abo ate mikwano gyange Kaweesa abadde agwa mu kiti ky'abafutusooja yanisigaddeyo bafutusooja be babadde ku lisiti nga babanoonya Bazambaale tebabanonyangako nti bagenda bakuba Zambaale tabeeranga kawundi Zambaale ali ku bunkenke Zambaale nze muwagira lindako ekyo kirala gomanyi okukwata mu drone ne bakusiba gomanyi bawaisa ebizibu bye balina bayedi mutwe abo Kaweesa batuukako okubanga abo bafutusooja bayira kuki ku nsiko bano Bazambaale babadde ku muceere kikyonenya Zambaale ekituufu olinga ogamba nti ojuwa Zambaale bakola nsobi lindako nze nkugambye buli omu nyamutematema mu nkola ye tiza Kaweesa njobola akuba ne mutima n'agamba yebadde eki dream ye ekiroto kye oba gwe mukisa ogubadde gusembayo ng'alaba yagambye ekiroto kye za gundi oyo emmotoka ye nga ogwo abaana ogirwanyisa ogiyingiza ku kitebe kya Nuupu nga baagala ogiwamba abasirikale abamyufu nga baagala ogikola ki ogiwamba ekyo kyonna kyali kunoonya bafutusooja era bafutusooja abasigadde ebbali batono nnyo Buwembo abadde mu kkomera oba kitegedde kati omuntu nga Buwembo abadde mu nga Museveni security ng'eyina lisiti gye yakola abantu abo abaana abo bafutusooja tukkirize babadde n'ebizibu bingi nnyo osinga bano abafunye zikaadi ababaka abamu badde mu palamenti nga balya miceere Futusooja najja Futusooja najja ng'agamba ng'ejje nina ebitabo byange kanesimbewo naye nga ground talina agenda laba kaadi tebakoze eki tebagiwale kuba talina ground mu butagimuwa nja kuwa ekyokulabirako Kaweesa alina ekiti kyagwamu nga nkuzizza wansi osobola okukeera ku makya ne bakusitula oli munnamawulire omukukutivu yagusoma ne bakutwala ku TV lindako ne bakutwala ku TV n'ositula program oba n'ositula TV n'ogituusa ku mutindo nga program yo ng'ekola bulungi w'ogiteredde ku mutindo wonna obagambye nti kati ate program kiwadde mawa bw'olya nti batuga abantu kati be bakaweesa emyaka nga 10 omuntu yenna gwe bayita futusooja nga yeewaayo abeere futusooja asigale mu bafutusooja otegedde nga yeewaayo abeere futusooja
gwe tomanyi kubonaabona kwabaddemu yabadde ku lisiti yakola ki kyova olaba oli Magala Magala wamulaba oba omumanyi abo bamagala baali mazika ng'abo bamagala be bano abaana bano babuukidde bubuukizi nga bawulira ekintu ky'omusajja kikutte omuliro ne bajja abamu ne bakozesa erinnya lyabwe okuggyawo baddayasi abazimbye ekintu kati bwe Bulumi Bakaweesa bakola ki bwe balina wadde ekyokulabirako ekya TV ovudde wano ogisitudde omaze ogisitula woteri egezze kwana yinkula ne baliwo woteri gye n'abantu ng'olanga nnyo buli kaseera weetala kibadde biki balweza abagamba tigwe tokyakola ki obulumi obwo nyala mu butunuulire Bakaweesa obwo bwe bafuna bafudu soja obwo Bulumi bakola ki bwe bafuna bafudu soja babadde ku lisiti nakati bakyali ku lisiti n'abamu bali luzira omuntu nga Zambaale abadde mu suuti ze era mwakyali Zambaale takubiddwa wadde omunwe gw'eryenvu obukakafu Zambaale kugenze y'omu ku bantu b'empagira ng'omanyi olunaku lwe yakera ng'anoonya ekisawe nga bakimuganye bakimuganye Obulumi ne gwe musajja nga yengana fudu soja agenda okubeera mu drone fudu soja gwe mulaba oyo oba obeerabidde mwezi guno gumu weerabidde Obulumi bwa fudu soja ekifo kyogera mbumaji weerabidde Obulumi bwa fudu soja mu mwezi gumu sobola bwerabira se babeera waliwo parade bakola ki bagamba buli alabika mu parade biki bamutu nesono batuukirawo kuluma komando 001 yakyetuuma tukkirize Bakaweesa abo balina Obulumi omusajja oyo gwegamba bamagala balina obuki lwaki yakaaba nga bamumye ekkaadi lwaki akaaba gwe mpaayo mubaka wa paalamenti atonnya omusaayi kyenkubuuza lindako mpaayo mubaka wa paalamenti ali awo nga yeba atonya Zambaale teyeetaaga na kugenda kwogera ku bintu byonna wali Zambaale yayita kaweweevu Zambaale erinnya liryamununula Zambaale yali mu suuti ze nga bali abaana babonaabona bakola ki kakati waliwo ekintu ky'olina okukola nze nenzijja ewuwo naye ndaba ng'oli mu kuyomba mu kika kyammwe nze gwe bayingizza jjo gw'oba oyogeza Bulumi tukirize mbaddemu oba oyogeza Bulumi olowooza ekibanja gye mwakijja ono bakimuwadde bagamba oli yatwalako hafu banne tutunulire ebintu bino tujjewo obwagazi tutekewo n'okusonyiwa bagamba nzira ne bagamba ku Truth Media njogera amazima nkuwa ebyokulabirako batuuse mu kika Zambaale yagambye ono bamusibe Zambaale tatina na kwogera era Zambaale njala ne wiiki ejja omunzirize oba bw'olina osalemu n'ebigundi eno emutuukeko Zambaale abo abantu abamu baboogera Zambaale alina okusirika abasajja bafudu soja babonyeebonye Zambaale talina kwogera n'akatono n'omulimu gwe kwogera bamagala babonyeebonye bagundi wade yagala omusajja gyamulinyirire eyasirike yabadde naye bamuiseeka omusajja talina kyeyayimiridde yagambye buga nti Zambaale yava eri n'afuna kaadi okwo kuba kulimirira talina kyeyayogedde kyamaanyi nabadde mulaba naye nga naawe otunula Zambaale ddala oba obadde ogoberera omusajja omukola nasobola kutambula n'akatambaala nayagala onnyiza bw'oba obadde ogoberera Nupungo ate bw'oba obadde ogoberera Nupungo era ogiwagira abafudu soja babonyeebonye sikuwakanya nze mbadde mmanyidde mu kawunda suuti kuno lwe yayambadde ekkooti yayagadde ginyizaamu kati kangu ekyokulabirako agamba abantu gwekimanyi waliyo n'abantu abali eyo oba wawa nga yateeka ssene mu Nupu ng'amanyi nti obuwanguzi babutwala kwagala kwe anti wuliriza ng'amanyi nti no enkyukakyuka ekoze eki kakati bw'awulira nga Museveni olindako bw'awulira nga bagamba nti Museveni akalulu akakuttemu akabbi gomanyi Obulumi bwawulira eyo ekituufu ng'oli yakwata oba mutwalo gwe gwa $, oba mitwalo gye 5 ebiri n'agiteekamu agenda owulira nti batubbye awe twapulayingira desperate measures balemye okwapulayinga olindako ogenda omuyanga ngamba omusajja nno kyabakoze ate bamulangiridde mu mancoolo gwolowooza omuntu oyo yateekamu essente ze
nga yali amanyi nti tugenda kuwangula tujje mu byo government ekyuke. For the love. Si for the love. For the love. Kwagala kukyusa buyinza. Anti kyenkulaga for the love. Love for change. Embeera ekoleki kati omuntu oyo gw'omusuubira kyayinza okubeera eyo n'asanyuka nnyo nga Museveni alaba ali kaweweevu yatwala obuyinza mu ngeri etetegerekeka. Awoza parliament sigitegeera. Nze kyegambe nkubuulira sayidi zombi kati omuntu oyo ng'ali eyo nga yateekamu omutwalo gwe ogwa $1 neyakuweereza eryenvu tigenda ku campaign. Neyakuwa data ndigondi banne muteeke eyo gundi naye awulira obulumi nga bakoze eki. Kakadi ate bano bafutu soja ababadde ebbanga n'ebbanga kati bazambaale tebalina kibafuti zambaale talina nakwogera in fact zambaale nyalo munzirize wiki 3 abantu babonye mwayombyemu ne zambaale sikuyombamu gundi goza gundi nakugamba bano kukyagulani yanoonya akalwa akanoonyeza mu bugubi akanoonyeza mu mbeera etaliimu gwofubutuseeri mu kooti zo n'enkofiira zo olangiridde obulumi bw'abantu muleke buzanyiramu nnyo naye nga akatutte omanyi kyakolanga mu kampeyini kutuula butuuzi kuba ssente bantu kutuula butuuzi n'agamba n'asomesa ku lubaawo simanyi progidi againi simanyi omusajja kyagwe n'anoonya akalulu n'akogga n'akolaki aba ali awo nga oli ataakanoonya waliwo ne gobaawo obululu simanyi emiliyoni mmeka nebamubuuza naye nga teyakanoonya kati obulumi temumutunuuliranga mu butunuulire sayidi zonna kati bazambaale babadde mu suuti zaabwe akolera mu AC otegede zambaale talina nakwo in fact abantu abamu be bayamba ne bawa nuupu ne babawa kaadi naye ekigendererwa kyona omusajja kyali akima mu parliament nagamba ne batandimpadde musaala abo si badde bagenda otunda eggwanga Uganda neda nakyo yagambye bila yagambye nze ekirooto kyange ebadde parliament niyo omusaala nawe bandigunyimye kati kankubuulire era nakyo okukola ekituufu mu parliament kikubuulire parliament era oli abatagala y'omusaala nga ye amagezi ge agenda kugeyambisa akole ki agende ebweru adobonkanye adindako agende ebweru arobinge balobinge emitwalo 27 egya $1 bazise nemeko banjogedde nnyingi najja n'azimbako eddwaliro n'afissa ekinana omutwalo gumu mutwalo milioni 3.5 ngambye emitwalo 27 aba close to a bill parliament abamu banyenyambisa egundi eyo tovola bakayemba solo ayenjedde buli wamu atokira kwenjera atambudde nga lobinga atambudde buli wamu ate nebya pyramid byamusanga atambula kubanga naye nga singa kati omuscout atambula n'ensi wa parliament zatatuukamu singa kati kayemba atambudde kakati ababaka ba parliament wali abeyambisa ekifo ekyo yes gwokola ku bukedde gundi kati kyekikabyani bagoba mpozi kadi yino sebo kadi sebo oli mugobe kadi wagisiga sebo yiyo tunulira date kadi yagwako nadda tunulira date yadde kuwadde bade gamba kakati gwoli ku bukedde gwokimanyi nti osobola okubeera ku bukedde naye nga amagezi g'omusaala si gw'otunuulidde era nze bwekiri ate ogw'emitwalo 4 gye babawa yoterera mulayini emitwalo emeka ati wano tujongeramu olumu okimanyi wetuba kutuusi media mitwalo ena naye tumanyi ne weeks ebiri transport yabatawo okimanyi nti ekyo kyokka gwe osobola bukedde omusaala nga newatagukuwa andi bwe bayita obukumpanya ate butya kyekyo gundi kyalagenda okukola mu parliament muze n'omusaala gwabwe mwandikukolese ate nakano kwenda kakola nasooka kwata ku kitogi kyenagambe asukka mu bususi naye nga obulumi nakwata ku kitogi najjukira nti esuuti yagyewoze n'ataginyizaamu yadde aginyizaamu obulumi netutegera nti yiye bafudu soja abo gwe tobamanyi gye bali bafudu soja in fact ababaka ba parliament mwerabidde tozanyira mu nze kati kangu ekyokulabirako olaba Kyagulanyi we kyagenda ku nsiko
Gomanyi bafudu soja ababona. Ngababaka tebabafuddeko. Sumulula. Ngababaka tebabafuddeko. Sumulula lwakusatu. Gomanyi bafudu soja abali mu maziga. Ne Kaweesi Kyagulanyi amanyi bulungi. Osanga Kyagulanyi singa abaddewo. Osanga yandibadde yayita dda Kaweesi. Tibradi soko je. Ba Kyagulanyi. Anaita already yagenze wa genocide. Yagenze jjo. Tukize tugande nupu yetaagamu kuma. Nemo munagamba obugambi. Gomanyi bafudu soja munabana je babona. Nebyambala abamba abisudde wali. Omusajja Kyagulanyi yabadde amanyi bwakwatamu abantu. Naye ono Zambale bless you Mukasa. Toddamu kwogera wadde ku bantu ababonabonedde mbasitwago. Kale Zambale muleke. Solo kyebadde bali mugano seka. Omuntu wesoko wezijja akola atya. Bakabiri wamu noli akaba nga akaba amankwetu. Mankwetu teyafiirwa. Talumwa. Kwadde ebyokulabirako bingi. Mankwetu ki. Solo ayina kino. Omanyi nobe ayina ekyo. Kati Solo naye ennyini amanyi ebizibu ebiri mu pati. Ate basolo bagenda osula pati. Tebagala gibuulira nti banne wano tutereze. Yandibadde agamba Kaweesa. Yandibadde agamba Kaweesa. Namugamba Kaweesa. Tokungula towola nga mwana muto. Kituufu mu kalulu tuteekamu era tukola ki? Naye ebyo byokola ku TV kati neyandikuyambye n'ekibiina ekyandikuddiriddemu. Nze ndowooza ebyo byandibadde ebigambo bya Kayemba Solo. Andi oli agambye oli kasita Kaweesa omubuulirira ng'akugamba va mu ssente zaake. Ye statement era omugamba kale oli n'ekiyagambye. Yamugambye gende wa Museveni ajja kuwa ssente n'abalabye. Ye naye n'amaana era nati abayo. Era chovola bayagambye olala temunkyazaga ne Kaweesi muleka ayogere ensonga ze ng'omuntu. Tagenda kwogera wano nemmemutta. Naye Kayemba Solo agimanyi bulungi omuntu ng'agudde mu kalulu. Abamu beetaaga kubuulirira. Kuzza mitima. Naye bw'asingana naawe gugundi ate naawe n'obeera nga ye naawe n'otandika mu osobola obuulirira omuntu ng'ayagenda kutunda ne bamuziika. Omuntu yalagena otunda ne bamuziika osobola obuulirira. Kituufu naye nga kye kyali kimutunza bamuziike wa mulimbo. Kale mbuuza gwe. Era nupu yamutuusa okwagala okutunda ebijja byabwe. Kyenagambye nti asukka emiliyoni 7 simanyi 8 ye yali mugagga kwengana ki. Awo nze wentunuuliramu naye nga buli obulumi esobola bubuusa maaso. Andi obulumi tobuuza naye tunula anna kyogedde ddala egamba nga tutandika kyasussaamu ab'ekika kye baamugamba erijamu kusala nga ne nupu tennaba kujja ebyo byonna ate Kenyi yeyogeredde ye muntu wa ddiiru. Ddiiru mwabadde ajja ssente ze omwalira okutunda ettaka ly'ekika. Ebyo nze sibimanyi ndi ku kyamubaka wa palamenti ataafuna kaadi okumanya twamuwonye mu palamenti ekyo ekizimbe ekya palamenti atagenda kuba ye muntu wa ddiiru era twalingezo okisanga nga bakikubyeko kaadi yenna nga foot soldier ng'amaze ebbanga mu struggle. Ate Museveni yani bali kukubako obukongo obuvule omusajja kuba akakongo obuvule kakulumira emyaka 2 byokka oba bakubawa byokka teja kwa odde kuona abadde mu saati ze Bulasio Mukasa Bulasio abadde mu suuti ze mwayombamu nedda nze bwembeera omuntu Bulasio bw'omongoberedde mbadde mugoberere era nze gwempagira naye enkuba gyomuleetera musiya siyabuwagira neda gyomuleetera musiya muwagira Bulasio gwegenda olaba okuva ddanje kituufu naye olina roundabout wowetedde n'okwata eriya olese erigenda e Kampala. Abantu bano omwana gundi ali eri asese bamusaayi gundi abo baana bali mu struggle eryaddala kali ng'oveeri gwe yafuna kakadi ng'omukudaalira ne sikuta Muwanga Kivumbi bamusiba n'obwana obuto myaka 16-17 nina ekintu akazannya akali wano kesitategeera ekyo nakyo kyaganye koti yogera masoko gatasobola kukozesa abaana myaka egyo. Ani yaganye twalabye koti anti baani abaaganyi
omulamuzi yagambye ate tekiti muteeka kiba tekikola kati omulamuzi tobalaba tewabirabye Duroni munaziwagala oba munakumanga mu nkume kakati omulamuzi bulijjo talaba nti abo baana bato mbu yabategedde ku luno lwe bakoze ani amugambi ng'abo abantu abo babaleetako ne mu kooti era eky'abaana bato bakyogerako kooti eyasooka bakirabye ku luno myaka 17 ku 17 kati obakirabye n'agamba nti bano 15 17 nti kiri mu tteeka lya kooti babazzeeyo balina kugenda mu kooti oba kampiringisa gundi bwezi kati bulijjo abakoze aki omanyi bino eby'abaana excitement mulabye abantu abatambula kubanga omulamuzi oyo kyenagambe wani nga tutandika byetwayogere nti enkola ya gavumenti ya Mwami Museveni yavunda nvundu nevunda omanyi ekiwundu ekivunda ne batandika okulaba eggumba abana bavunana kuwagira Bobi Wine ng'ennyama yonna yonna ekuledde bawuja Bobi Wine tudde ku musango kati tibagenda okuleetera fayiro ebeerako ni Mawa Haruna myaka 27 Munnayuganda yazaalibwa gwe bulijjo fayiro osomeriwa ate buganda omusango oli ya recording ate fayiro yasomeriwa tugende bikutamye ali wakati gwenja n'omuwulire bulijjo fayiro kubanga bagenda oleeta omuntu guno segwade gwakunanga dda yes oba mayindi gwe basibye era n'okumugamba gundi oli wa myaka 27 bano abaakola bano abakwata abantu abo remember muntu gwe bawozesa ne statement yakola lindako abantu bano bakwata police teyamanya bana akutte bana bato bo balina genda eri obinabuka kafuzi nti bakola statement nabo anti era yenkola yaabwe embi eyakiri kye government Uganda evunza okuva ku police eya security esiga eddamuzi byonna buli kimu kivunze ne kituuka n'envunyu ne zituuka nga tezikyalimu kezirya nazo zenyala nazo zituuka nga tezikyalimu kezirya Uganda yavunda okutuukaawo kubanga police in fact bakola ebintu nga bye bibakuba omwana omuleeta mu kooti wa myaka 16 gwe eyakwata omwana ono tewamanya talina genda mu kooti eyo kitegeeza wali mujega oba tewali mujega muli mu kubuzaabuza abantu nga mumatwaliro muli ku order ne order si bwegenda abaana abamu abo baani badde basoma era negundi gye gye bawadde n'abalimu abe18 yes bateekeddwa okubeera naye bateekeddwa kuba ku ssomero banaabo okusoma kubaleka tegedde ko nze tolina bw'ŋŋamba mbalabye leero omulamuzi banne mutereeze emirimu gyammwe abalamuzi bonna gye balinze nja kubasaba nammwe abakola n'abalamuzi eggwanga lino mulitereeze nga bukyali newe mutatereeze eggwanga lino nga bukyali nammwe kigenda balya kuba be baana abagenda okuba n'abaana bammwe ne bakuleetera omuntu nga ddala okiraba bulungi ne feesi eraga tewali fayiro no kati kuba n'abaana abato omwana omuto feesi eba eragira ne bakugamba mbu tukyanoonyereza emyaka 2 mukyanoonyereza bujulizi lwaki mbasigoba ogwo omuntu amala kulimanda emyaka egi kati ab'e Masaka be bakwata bo bagugobye mbu tewali bujulizi baliwa bano abaana abamu be bakwata mu gundi anti omujjuze Masaka gubadde guyitiridde be bakwata muki mu kalulu ate ndooza sinakano ndooza mukali ne bagamba obujulizi tewali bumala ne bagugoba tewali balabye mu kooti y'e Masaka waliwo ate omusango gwe bagugoba anti waliwo ababadde baludde ennyo mu komera yes mbu tewali bujulizi bumala abo ne bagugoba naye nga bamaze emyaka oba beebo beebo kati ndowooza olaba omufiiriza tasomye myaka 2 mukazi w'omusango taliwo myaka 2 tofunanga bujulizi ku sipiidi bannange mwe mwagala tubakolere ki eggwanga mwe mulireetedde okusaanawo n'okutuuka empalaniizo ezigenda okugenda nga zikula kibi nnyo okukwata omuntu nze nabulidde gundi oyo agenda mu myaka 3 myezi 3 oba myezi 4 ani ono Waiswa jukira kati waba agenda mu ejo kiza Besigye agenda mu myaka 2
jukira basooka gwe basembeyo ndooza almost okwata nga tonnaja kumwanga kivumbi naye Waiswa bani mulese na basooka ne oba agudde n'agwa nenakola basooka ne bamuggyako omusango ate mala ne bagumuzzaako nti ate gwafira muno kati kakali wanaayita emyaka ebiri oba gumu nga bagamba obujulizi buyibuze Waiswa mumufiiriza Besigye musajja mukadde akaddi yali eri bannanga nze bannanga era oba president webanga bebeera na mutima we gutyo nalaba wini byanyima yeekubira emulanga ne Messi takyakuba omwami ali mukomera wamulaba Messi yakyogera nakyo toleeta bintu ebyagundi teyakyogera mu mawulire ngiye ng'omukazi ezo sebo conjugal rights ze omanyi okusiba munno omwaka ate omujjukira wobeera oli mufumbo n'omusibe ng'oli musajja conjugal rights zo zikakata kibayita conjugal nti osobola okugatta n'omusajja wo omukazi w'omukomera bakusibe wano emyezi 8 ubukedde babagoba dda kyane eba yayiikako dde enfuufu abaana bo olina akaanako kalyagalo gw'okimanyi ekyo ne bano abantu simanyi oba babazaala babazaala oli mulamuzi n'oyimirira omusajja n'otutuulira muntu nti alina abaana alina kyalina emirimu alina abaana balisa n'otunuulira omwana n'ogamba nti omwana muto bw'aba mutabaniwo nga bwe batadde mu kkomera n'otugamba nti alina okusoma alina okukola ki n'otakozesa professional gye basoma kuga nti awo okusinziira ku mwana ono emyaka gye fayiro tewali abaana bo baba batudde ku nkato nga batya anything can happen to them tuyinza obba nenyana nabo eri baba bagamba otakikola kino andi nondaba tobeeranga ngo n'ogamba ekyo sijja kikola kituufu naye ng'okimanya ne gwogamba sijja kikola talina kyajja kukola waliwo kigambo oli ate abalina nkola ki era kufiirwa mulimu oyinza obutakoma ku mulimu ne mukomera n'otuuka ate tubalabyeko wano nekulira ne baŋŋamba nekulidde ne ŋŋamba ndekulidde bwe ndekulira mbaaki kati nkubulire tolekulira nga sebe tebakukkiriza nkubulira mazima kyogamba oyinza obeera ne bagamba kubukedde tovaako olagawa bagenda nabyama byefe olagawa kati NTV bagitunze bagitunze mu migabo bagitunze mu migabo tebagitunze yonna kati ngenda kugamba bafunyeemu bali emigabo simu yange teriiwo Agakani yatunzemu totally buli kimu endagaano gina anti emboozi eyo twagireetako ko bali bamye dembe nga bagamba bagimye license naye mbabuulira ekintu ekyali emabega nga waliwo omuntu era yagalamu ekyo ngenda kikubuulira off camera ngenda kubuulira emboozi eyo twakikolako ne mu mboozi mukati endagaano girina oyo omusajja Abdunasuri Aziz omugagga Tanzania yaguze ne gundi ne bagita batya ezimu ku business zaina profile jechiro bagendo bigira nga urede bishimamba zeno chichusa nagamba now is the full owner of Nation Media ne batunde naye ngwanye uko kyavudde bilibe bade bamutawanya ndoza ne bujuka bali bagala mu shares bamutadde mu konya kazito nabagamba nze muba wa mu shares at least gitundira ddala Chegamye Uganda Abdunasiri Aziz sebo yakyusiza buli kimu kati Uganda bwete awo mugitadde kimu kisoma kirala sebo awo mugitadde yagamye nze okubera ku bunkeeka kanjitu awo mutadde gwanga sawa tuli nga tumaliriza omukulu Segirinya bambi rest in peace ya tugendako ku maaso naye wabaddewo obukuku ani agenda okuddukanya estate ya Segirinya Anthony Jeno yatutte eji yatutte nawe ensala ya buli kimu property ebyobugagga oba okuddukanya ebyobugagga bya Segirinya ne bagamba banyazaalo ba mama wa Segirinya talina kwogera kigambo kyonna kikwata ku yadde okukola ki byonna babitadde mu mikono gy'abannamwandu bwe bagenda okuddukanya property ya Segirinya oba yalina kijiiko oba yali asigaza bokisa yokka byonna babikwasizza baki bannamwandu mama wa Segirinya yaddonyega nti mmwe tateekeddwa Anthony Jeno we yasaze mama wa Segirinya nze ndowooza mu byafaayo ebyobulamu bamaama okujjawo nga goyambiddwa n'omuteeka mu kiwandiiko
naye abasinga batono nnyo bawulira nti atudde yafunyeeko okay naye so ensala ya Anthony Geno yabadde ntuufu ensala ya Anthony Geno yabadde ki kubanga ebiseera bisinga okuleka nga gwe kati kankutegere bulungi kuba nze nakirabyemu ne ngamba naye maama yanzaala kijja kitaba ati bamuwadde kitegeeza nze omutabani mba nteekeddwa okugamba nti owaaye maama wange kamuteeke nti alinako kyagenda okufuna oba taata wange mu byafaayo byonna omwana talabirira bazadde be omwana n'omuzadde I mean ne maama mama kati nga jajja wakatugambe kakati ono kati abajjajja jajja w'abaana talina wayingira mu bintu eby'omwana biba by'abaana boono n'omukyala bwe bitera okutambulira wekiteekeddwa okutambula mu mateeka nga tuvudde ku byennono magundi kwagala gwe tugenda mu mateeka bwe tugenda mu mateeka omwana wa Lugembe biba by'abaana bange na mukyala wange bazadde bange balina okuba bakola ebyabo naye nze nga banaku by'abazadde bange jajja talina wajjira wano okujjako nga nze nakiteeka mu bwani ne ngamba ebintu byange bya maama wange ne bazzukulu be era abakazi ate oba abakazi nyinza n'obafulumya naye era bajja newe mba saabateekamu obirabye bingi bagamba n'oyo alina okufuna kuba alina omwana mugenzi webale nnyo alina omwana mugenzi kati oyo bwe bityo bitambula naye ate era mu buntu bulamu kikakata kubana wuliriza kikakata mu kuteeka nti etteeka era mu byabawadde mwalimu enodifuka kitekakata ku tteeka okugamba naye nedda nyazaala waffe oli tumuweeko kano abantu balamu nejjukira kati bano baali bafunamu okusiga ki omugwa kakati awo bali kalyonso kandi ate obuzibu okumunyako era jjajja ali ku buzibu ne maama yafuga abazzukulu bano kuba abazzukulu bano gavumenti bandisembeza jjajja nakiraba oba kitegedde kati maama abo simanyi lwaki baabawa nnyo obuyinza maama okimanyi waliwo n'abagoba abaana waka ekituufu n'alekawo ababe n'agoba abaana n'agamba Walugembe tusikulaba wano akugoba mu bintu bya taatawo okimanyi nabyo bibeerawo tokola abo abasajja abamu tebaagala buno buno busiba butwala ebyobugagga bufuula omuntu nti ye mwakola naye n'afaanana Zambaale tukome wano weba example zazi nagira ku Zambaale tukome wano ala eno je tu ndaye koze ekigenyi sie tuzimidi eno se wajo okwota n'amaliza ga tutte kyobokoza nakoza Zambaale ate n'olugalo lujje tobolaba yabasinga ayanjula omukone gubaawo n'akyala omukazi akubala naye buno takateekako ne bagamba embaga ng'eruddewo wakateerako ng'osobola okufuluma lwaki abasajja abasinga bakoma kukyala na kwanjula kati omusajja ani nze nkubuulira nzege wafuna nze wamala sikwenya Bazambaale mbabuulira ebituufu tuli kugundi kakati kati akuwulire omanyi omuzadde abeerawo n'agamba nti abaana bange n'abakwera kati nga gwe nakulaba ne muwala wano komuli bize nnyo n'omukolera naye kekawuli kukutanda mu myaka nga 3 ameka n'ogenda n'okyamuka okuyanjula genda ne bulwoleeta kano n'ogasaako oba owadde Zambaale omukisa okuvumira ku TV mubadde balabi balungi tumaleyo program tumaleyo billah nkomye wano obadde ki empeta